Olunaku lw'ejjo ababaka abatula akakiiko akalondo eddembe ly'obuntu mu kikolwa olukulu baalemeseddwa okutuuka mu bifo ebigambibwa okutulugunyizibwa bannansi oba biyite safe houses. Bano baalambudde ebifo bisatu wabula byonna tebakkiriziddwa kuyingiramu era nga baakomye ku muggalo. Abantu ab'enjawulo baavudde ne bavumirira ekikolwa kino. Wabula kino si bwe kibadde olunaku olwaleero anti abamu ku batuuze mu kitundu ky'e Kawempe bavuddeyo ne bambalira omubaka waabwe awamu n'ababaka balala abatuula akakiiko kano. Abamu ku batuuze bano abasangiddwa ku katale k'e Kawempe nga balemesezza ebyentambula okutambula okumala eddakiika eziwerako bagamba nti omubaka waabwe Latif Ssebaggasa Ngendo n'ababaka abalala balemereddwa okulowooza ku bintu ebiteekeddwa okuzimba bannayuganda omuli bannakazadde b'eggwanga bafiira mu ssanya, ebbula ly'eddagala mu malwaliro n'ebintu ebirala ne badda ku bintu ebitabakwatako. Bammemba ba Parliament balekeredde ebintu by'okuba nti bayamba abantu ba wansi baddidde ensonga ate ezandibadde ziyamba eggwanga oba ku nsonga za security ne baziteekamu ebyobufuzi. For example, ng'omwanga memba ba Parliament waffe mukulu Ssebaggala Latif. Naye ate kitwewuunyisiza nti nga tetunnamala ekyo ababaka ne babuukira ekirala kya safe houses. Bawamba abantu simanyi babateeka mu safe houses ne babatulugunya. Naye ng'ate abantu be bagamba bawamba abantu be bamu ku bateeberezebwa okuba nti be batta abantu, be babba abantu, be batulugunya bannayuganda. Naye ate kyewuunyisa nti omuntu adde atulugunya munne bamutulugunya akaaba nnyo. Bano bategeeza ng'ekikolwa kino ekyabaka okulambula safe houses bwe kitali kibi wabula nti kitaataagana n'ebyokwerinda byennyaffe Uganda. Bano basabye ababaka bano baddeyo babeereko bye bakola ku buvunaanyizibwa obwabatikkibwa. Zira bwe baasiba bonna bamala bayisa mu safe houses. Safe houses kitegeeza bakuteekayo nga balina ebintu bye batagala okukubulirizaako nga byakyama nga si buli muntu yenna alina okubibanya olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Naye bamemba ba Parliament bavudde ku kintu okulaba nga batuteeseza ebintu ebirina okutuzimba batandise kwanika buziina bwa gavumenti. Mawanga gonna gimweri ne mu Uganda tugiina naye omubaka tayi suppose taina right emukiza kuja direct kuja kubiza safe house nga bweri. Safe house inaba abagivunaanyizibwako. Abatuuze abamu ku abo betusobodde okwogerako nabo bategeeza nti baaliko emifo ebitulugunyizibwamu wabula tebaatulugunyizibwa era nti nno zaateekebwawo kulaba nga zirambika bannansi awamu n'okubajjamu obujulizi obuteekeddwa okozesebwa mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Tugiina weri ate mu abantu basibiddemu nga basobi. Sobi yali musajja mu binnyo ne bamusibiramu engeri gye bamutwalamu ne bamutereeza nadde gundi yazimba na katalemwa gyazimba era katalemwa teri mubbi ayinga ye yagamba ne bakyama ne bagamba temugeza nkola kubanga sefasi omuntu akunoonyerezako ng'oli mu kyamu bo bakusigaza mu bukyamu basooka ne bakuteeka ne bamala okwetooloola. Kolaki weebiri ne safe houses za wano tezikwata kutulugunya bantu wabula zijjayo omuntu ne zimuteekawo nga bamubuulirizaako kumanya kiki kye yakoze era bamala okumanya kiki kye yakoze obutalikinga information bamuzzayo ku poliisi n'emutwala mu kkooti. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.